Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Anti neera nga bwe budde mugamba muti abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube @Impressions Plus Family ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Wassota Lady Maria kansuubire owasize bulungi. Munnange nno nina olugero lwange lwe nalyagadde ogabana naawe wamu n'abaana b'omumaka muno oba oli awo n'abatuuze ab'oku mitala gino ogwa TikTok ne YouTube. Sinakindi lweyongereyo lutambule ku mitala emirala. Mbaaniriza mwenna abaana b'omumaka muno abapya abakajja tusanyusa obbalaba nammwe abakadde baba babaddewo kansuubire mwafunidde obutebe mutudde ate era muteredde entende. Erinnya lyange nze Lady Maria era nga nze mama w'omumaka muno ate era omuweerezaawo era nga essaawa eno katikati ku budde buno mba nkutuusizaako emboozi yaffe ey'olwaleero. Ono agamba nti emboozi yange eno mbadde njagadde nnyo Mukama anyambe etambule etuuke ku bantu ab'enjawulo ate era nammwe buli agisinkana yonna gy'ogisinkanye yongera ogisindika ogyongereyo etambule kubanga nalyagadde abantu babeeko ekintu kye bayigamu nga ye yawukanamu ku kya bulijjo kye baamanyiira. Lady Maria obadde okimanyi nti bulijjo abasajja bokka si be bakwata abaana? Okimanyi nti n'abakazi bakozesa abaana abato ate nga tasosodde oba muwala oba mulenzi lwakuba nti abaana baba tebasobola kwogera si lwakuba nti baba bakola aba akinyumirwa. Nze kino kyantuukako nga nkyali muto ate nno ddala nnyo sisobola nakwerabira kyantuukako olw'ensonga kyanviiramu ebizibu ddala eby'amaanyi nga n'essaawa eno wendi eno gye ndi mu bukulu nkyalwanagana n'ekirwadde ky'okwewerekera ennyamwezi. Nze Lady Maria ekizibu kye nnina kinene nnyo naye nga tekyava naye nga ate kyantuusibwako mukyala. Nze omuntu eyantuusako ekintu kino n'essaawa eno talinamu yadde n'ekirowoozo nti nkyakijjukira kubanga bo baba balowooza nti omwana omuto talina kyajja kujjukira. Nzijukira nalina emyaka nga 6 oba 7 oyo omukazi yateekanga engalo ze mu bitundu byange eby'ekyama ate naddira n'ezange n'aziteeka mu bibye. Naakola buli kye yayagalanga okutuusa ye lwe yeewuliranga nti akooye. Lady Maria, bano abantu abasigala n'abaana oba abazadde baffe balekera abaana baabwe be bakyasinze okwonoona abaana n'okubayigiriza emize ate ng'egyo emize gibonoonedde n'obulamu. Simanyi oba nina n'obuvumu obusobola okurekoodinga ne nkunyumiza biki ebintuuseeko nga nkula. Olw'ekyo ekintu ekimu mukazi munnange kye yankola ate nga yalina wa Luganda. Munnange abaana okutandika okufuna emize emibi oluusi teziba firimu ate ekintu ekyo kiba tekiri muvaako mpaka nga yeezudde. Abaana bangi bali eyo nga nabo bali mu mbeera y'emu naye nga tebasobola kwogera. Nze mukoona essaawa eno nwana okweggyako omuze gw'okwewerekera ennyamwezi naye buli kaseera nsaba ebintu ebyo nwanie nga bwe nsobola okuggyako omuze ogwo gw'okwewerekera ennyamwezi. Naye munnange buli lwafukamira wansi n'ensaba nfuna okulabikirwa nti ebizibu byonna bye mpitamu mu kino ekikolwa kye nnwanagana nakyo kyavako ogwo omuze ogwatandika okunkolebwako nga nkyali muto. Era nsaba Mukama ansaasire kubanga nange mukula kwange nakola ekintu kyekimu eri abaana abalala. Naye n'omwana omuto gwe nabeeranga naye era naye namukola ekintu kyekimu nga nze ekyankolebwa nga si mutima naye nga nze ndowooza nti oba oliawo kyekintu ekituufu ekirina okukolebwa olw'ensonga nange yembeera yemu gye nayisibwangamu. Bannange nsaba Mukama ansaasire buli muzadde ali eyo gy'oli tulwanirire abaana abakabasanyizibwa. Nayogera naye ne musaasira era ne musaba bw'aba asobola ng'era muli yeewulira nti kyekintu kyasobola okwogerako afiringe free okuvaayo afiringe free okurekodinga embeera gye yali ayiseemu kuba ebiseera ebisinga omuntu bw'aba awandiika mulimu ebintu ebimu by'alekayo ate ng'ekiyinza okwanguyira omuntu okunyumya bw'aba rekodinga. Era naye teyali mubi yakkiriza era y'emboozi eno gye ngenda obbatuusaako wano wammanga. Emboozi eno ya myaka 18 nakudda waggulu. Buli muzadde yonna gy'oli naawe wenna alumirirwa omwana ow'eggwanga Uganda oba n'ensi yonna tambuza emboozi eno esobole okutuuka ku bantu bangi abali eyo nga balowooza nti omwana wo bw'oba omulesse ng'omuntu bw'omulekedde mukyala we wasinga okubeera safe. Naye ennaku zino ensi we yatuuka n'abakyala bennyini abaana bammwe tebakyali safe nabo. Nkubira omulanga ensi yonna abantu bonna gye bali buli muntu yenna gy'oli tambuza story eno etuuke
kituuke wala nnyo nga bwe kisoboka kubanga n'ebintu ebimu ku bino emubiwulira abamu mukyalowooza nti myth oba engero oba emboozi ez'okugereesa naye wano kweno platform nga mumanyi nti tuleetawo real life stories ez'abantu ebintu bye bayiseemu n'olwaleero nsaba kino ky'ogenda okuwuliriza okiddemu ekyokuyiga ate kikuyambe n'okuwabula omuntu omulala omuntu oba tomwesiga bino tebikyaliko nti nno oba mukyalo oba mwami omuntu yenna asobola otuusaako omwana w'obulabe yaddamu nagamba Lady Maria kankunyumize story nga bwe yali nagamba nno munange nze nali simanyi nti ndikira ku makya nenfuna n'omuntu gwe nsobola okwesiga ekimala okunyumiza ebintu bino naye mukama wa buyinza olunaku lwakyalumu ne mpulira ng'omutima gwange gukwesiga ekimala era nga neetaaga okwogerako naawe nkunyonyola ensonga zino abantu nno abasinga batukola ebintu bino babeera bantu baffe abatuli okumpi ate obuzibu obubeerawo bo balowooza nti omwana bw'ali akula oba bw'alikula alibyerabira omuntu eyankola ekintu kino mumanyi mulaba era gy'ali ali bulungi naye ate mu birowoozo bye ndowooza alowooza nti sijjukira kintu ekyo kubanga ne bw'obanga muli mu kitundu kyekimu tajjangako oba talagangako mbeera yonna ya remorse oba kwejjusa gyendi ku ki kye yankola nedda yeeyisanga ebintu ebyo ebitaaliwo so nga ate nze mutegeere yange abaana bonna abasinga be mbaddeko nabo egyo tutambulira abaali bayiseko mu mbeera efaanana bwetyo tewaliwo omwana yenna asobola kwerabira kyamutuukako nga kyekuusa kwebyo ebintu by'okuba weretu nga kyekuusako ebintu bye batwala ennyamwezi nga bakyali bato bonna buli muntu akyalina memory ate ng'eri intact era bwenna ng'oli eyo ng'okimanyi nti olina omwana w'abandi gwe wakabasanya ng'akyali muto ky'oba omanya ne waba yalina emyaka 3 akyakujjukira Lady Maria ekituufu kyalibadde nti buli muzadde yeekumira omwana we buli muzadde yererera omwana we nange wende essaawa eno sinnaba yadde okusobola okufunamu ekirowoozo ekigamba nti nzaala olw'ensonga sinnabeera mu space emmala kuba nti nja kukuuma omwana wange mukumire mu environment eri very safe kubanga n'abakozi bennyini be muleka awaka ne mulekera abaana bammwe be bamu ku bantu abatandika obbayigiriza emize mwe ne mutandika okwebuza abaana b'emize bagijjawa naye nga ne bw'okwata kiboko n'okuba omwana oyo tasobola yadde okuvaamu ekigambo ekyogera nti ekyamutuukako oba kyakola kyavaawa mpozi n'ekirala n'abazadde bawe nga abaana baabwe obudde kubanga waliwo embeera weebeerera ddala nga tekkirizisa muzadde yenna kubeererawo omwana we nga bwe yali agadde naye muwa abaana bammwe obudde mutule nabo mwogere nabo mubeere nabo mubabuuze mwekkaanye embeera zaabwe kubanga wabeerawo ekibeerawo nga kyonna kibaddewo mu bulamu omwana akyukako n'abazadde ebintu by'okwekambuwaza ennyo nze sijja kugamba nti bazadde bange teraaliyo baaliyo era mama yaliyo naye nze mama wange yali mukambwe nnyo nga buli kimu ekiri ku nsi kimukambuwaza nga n'okumutya nze kennyini mutya nali siinawe esobola tandikako era kumakya kumutuuza wansi mugamba nti munange maama ninawo ekiti ekyali kintuuseeko kubanga naye n'obudde obuntuuza mbuuzeeko ng'omwana nti oba tunyumyemu ngaawo oba oli awo omuzadde alina engeri gy'asobola okukwatamu obwongo bw'omwana we n'amanya nti omwana ng'alabika alina ekikyamu ekimutuusibwako nze mama wange teyafangayo mama wali mukambwe nnyo ekyali kiteetaagisa Lady Maria mu kkula kwaffe twazaalibwa abaana babiri omulenzi n'omuwala naye mama waffe yatuzaala nga ye akyali muto nnyo era bwe yamala yatuleka ewa muganda we kati ewa muganda wawe bwe twalinga tubeera waalingawo kazini waffe ekintu kino omuntu oyo kazini wange ateeka okuba yali yatandika dde okukikola okumala ebbanga naye ng'era bwe gambye nti twatandika okubeera naye mama waffe oyo omuto nga tuli bato ddala mu memory yange olunaku lwe siryerabira lwensookera ddala okujjukira ekintu ekyo lumu mba neebase pozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663 ngenda okuwulira ng'omuntu ansikaasika nali nsula n'oyo kazini wange nga nsikambula ne neebuuza ono ansikambula kiki wayita akaseera katono ngenda okuwulira nga nkwatirira mu bitundu byange ebyekyama kati yasigala nga akikola consistently naye nga simanyi naki kyakukola simanyi ngeri yakuwuliramu nali muto naye ate nawuliranga obulumi bwe yawuliranga omuntu ng'ajja nga yeesikamuko omuntu we bwe yavangawo n'agenda ng'addamu ng'akola ekintu ekyo okumanya nga nkijjukira bulungi bwe mba seerabidde we twali tubeera ebiseera ebyo twali tetunnasenguka kuvaawo naye ebiseera ebyo nejjukira nga nali omwana akyefukira ne mu ngoye nga nali omwana atanaba na kutandika kusoma mu kyo kiyinza okuba kyatandika nga nina emyaka nga 3
egy'obuto. Oluusi nabeeranga ne mikwano gyange nga ndi mu kuzannya, ate waka twabeerangawo abantu bangi, naye ng'oba oli awo n'akuyita gundi yitawo wano, n'ojja n'omutuukako naggalawo ennyumba n'atandika emikolo gye. Waliwo n'olunaku lumu abaana be twabeeranga nabaawe ewaka baamusangako, naye nabeeranga awo ne ndowooza nti oba oli awo ekintu kyakola kya bulijjo era n'abo abalala nabo akibakola, era nze tetwatuulako n'olunaku n'olumu nabo abaana ne tutula wansi ne tunyumya ku bintu ebyo. Kuba oba oli awo mulinze nalowoozanga nti kyakola kyekituufu ekirina okukolebwa kuba nali siina kye mmanyi. Ekiseera kyatuuka nga nzija nkula n'oyo omuwala ng'akola ekyo ekintu, n'atuuka ekiseera n'afuna n'olubuto. Okumanya nga nali ntandise okutegeera, nali mmanyi nti nno omwana azaalibwa abantu babiri. Nalowooza nako nti nno oba omwana oyo olwo olubuto lwe yafunye lwange. Engeri gye yakikolanga buli lunaku ng'etteeka kyabanga kya tteeka, sirina ngeri gye nsobola kunnyonnyola ngeri gye yakikolangamu. Naye teeberezamu naawe omwana omuto watuuka okutuula n'alowooza nti ayinza okuba yafunisizza muwala munne olubuto. Bwe kityo kyali intense okutuuka ku eryessa. Ekiseera kyatuuka n'afumbirwa, bwe yafumbirwa n'avaawo ne kikoma. Wazira bwe kiba nga kyali kyoyo bwe yagenda kyali kya nnyambala, kubanga natandika okutuula ng'awo nga taliiwo, oba kyenja okugamba nti natandika okumisinga ekikolwa ekyalinga kikolwa. Ne nkirowoozangako buli kaseera. Buli ddakiika yayitanga nga ndaba njagala nange nkule mangu, ntandika okubeera nga nkola ebintu byange bye njagala nga sirina nkuba ku mukono, ntandika okubeera nga nange nina bemperekera ennyamwezi nga sirina gwe neebuzizaako, kubanga abantu abakulu bo bakkirizibwa naye ate abato tosobola kikolera wonna weyagadde. Ebyo bye birowoozo byantambuliranga mu mutwe buli kaseera nga mba mpulira nga njagala okubeera nga nina gwe ngenda naye ennyamwezi. Ebiseera bye nzijukira obulungi nali ntandise okubeera ewa mama wange, naye waalingawo omuwala ng'alina akasimu kamapeesa, naye wadde kaali kamapeesa kaalingamu vidiyo ezo. Nze bwe yakampanga okukazannyisa nali mmanyi engeri gye nsobola okutuuka ku vidiyo ezo, era natuulanga ne ndaba vidiyo zonna ez'obuseego ze yalinanga mu kasimu omwo. Netandika okubeera nga neegomba ebintu ebyo, nga neegomba okubeera nga bituuka ku nze. Mwababeera wano ne mugamba muno TV, ffe tetwalina TV. Ate nga n'okutuuka okutandika okulaba ebintu ebyo mbeere nga njagala obbirabira ddala. Sigamba nti kyagwa bugwi kuva mu bbanga, naye olwo experience eri gye nali nafuna okuva emabega, nabeeranga nga ndaba nga ayina ekimbulako buli kaseera. Kati we nafuna chance egw'okwaka akasimu ne mmanya ne gye nnina okusanga vidiyo, nasiiranga okwo nga nsiiba okwo n'embeera okwo n'ensiriwa okwo n'amagezi gonna ne ganzigwamu, ng'ebirowoozo byonna bindi ku bintu ebyo eby'okwewerekera ennyamwezi. Bannange ffe waffe tetwalina TV, ne mu nju ya mama temwalingamu TV. Ate ebiseera bye abantu si bangi abalinanga TV, mwabagamba mbu TV ze zoonoona abaana. TV wagirabangako wa neighbor ng'ate oba ogizanzeko ogenda sangako nnyimba. Muntu ki omukulu ayinza okukeera ku makya ng'ali awo n'ateekako TV n'ateekako ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo? Yali taliiyo. Nze golaba bwe nakulakulamu natuuka esaala ntandika okunoonyanga ebibanda bya firimu, ne ngenda ne ntuula mu bibanda bya firimu naye ng'ekiba kintutte kulaba ebyo bintu bya buseegu byokka. Bannaye natuuka ekiseera neefuukira ddala ng'omuntu eyayonoonekera ddala olw'ekyo ekyoyo kye yali yandekako. Waayitawo ekiseera taata n'ankwata n'anzigya eno n'antwala mu kyalo eyo ewala wa bo. Taata ne mama baali bayawukana. Bw'antwala mu kyalo gye nagenda waaliyo omwana. Bwe nzijukira obulungi n'omwana oyo naye yali myaka gye gimu nga nange. Ekintu ekyo kyatandikira okuntukako nga ndi muto. Mwabalowooza muno ebintu by'abaana okuseguka bibeera mu kibuga kyokka. Bwe nkugamba nti nno nali mu kyalo ekyewala ennyo ate kitali kyakumpi oyinza n'okuwakana, naye nange natandika okukola omwana oyo ekintu kyekimu ekyantukangako. Buli we nafunangamuko obudde lwakuba nalinamu okutya nti nnyinza okukwatibwa. Olwo oluvannyuma nga nkulidde ddala nvudde mutandise okutegeera, naye nga muli ekintu ekyo mpulira nga njagala nkikole. Kati bwe kyajjanga nange neesanganga nkabasanyiza omwana oyo. Jjukira nti nabeeranga nsula naye. Ne bino ebintu by'abantu ogamba mbu n'abaana basula n'abantu abakulu mu bitanda, bannaye birekeraawo. Buli mwana asule yekka, era nze nsaba nnyo Mukama nteekeko ekisa nkole ssente zange zimperere, kuba naalyagadde buli mwana wange abeere ng'alina ekisenge kye ng'asobola okubeera ne privacy ye neeggalirayo ng'ali eyo yekka, kubanga bano abantu baba basula nabo tomanya byoyo bye baba balina. Kati nze ekyoyo kyannyambalanga ne bwe nabanga neekuumye ne kinkwata nga mpulira ng'aliko omuzimu n'ozuukuka eyo mu ttumbi ne ntandika okukabasanya omwana w'abandi. Nze ne Dimayo natuuka ekiseera nga ne bwe mba nkoze resistance egamba nti sigenda kukola kintu ekyo
nga ndwala n'endwalira ddala kati gwe teebereza omwana okuva nga katyanga atandika okutegeera paka nzuno ntuuse emyaka egy'obuvubuka nga buli kaseera okuva oli omuwala lwe yagenda nga nze mbeera newerekera ennyamwezi buli lunaku omulundi ogusukka mu gumu 2 3 okusinziiranga amaanyi ge nabanga nago bwe natandika okuba nga akola resistance nze Lady Maria nalwalanga n'endwala nempuliranga agenda okufa okulekayo okuziririza olunaku lumu neŋŋamba nti sigenda kikola nalwalanga nekintuusaawo kati ng'era ebiseera bisinga ekigenda okunzikakkanya kuguma nenkikola bw'oba wali olabye ku firimu Lady Maria walabyeko ku muntu akubiddwa enjaga nga bwe bagamba nti oba Anders zimukubye Lady Maria n'omuntu eyamanyira okuwerekera ennyamwezi bw'atyo bw'abeera abeeranga amunywa enjaga nga ne bw'olwana otya tosobola kyejjako nga ne bw'okola otya olina okukomekerera nga wekakkanyiza wekka kyo ekizibu kye nabeeranga nakyo. Lady Maria mu kusooka okunyumiza nina ebimu bye nali nalekayo olw'ensonga nali just njagala kuddirayo kifaananyi kiraga nti n'abakyala basobola okukabasanya abaana ab'obuwala ate ebiddirira okuva ku ekyo ne bibeera bibi nnyo. Oli omuwala bwe yagenda ng'agenza okufumbirwa nze natuuka ekiseera twalinawo ewaka nga waliwo bakazi nnyo wange abalenzi omwoyo gw'obuseegu ne gunnyambala ne tutandika okukolanga ebintu by'abantu abakulu nga twewerekera ennyamwezi n'abo abaana twadduka nga ne tugenda eyo mu bitooke eyo mu nsiko eyo ne tubeeranga eyo buli lunaku leero mulala enkya mulala wamma bwe kiba kigambo nti addiction eyange neekulira ddala natuuka ekiseera nga obwongo bwange ekintu kyokka kye bulowoozaako kyekyo kuva ku makya paka obudde okuziba kuva Mande paka Sande nga kyenjagala nga bwe nagambye wali ntinkule nange ntandika okubikola nga neeyagalidde neebaza Mukama kuba nti nalokoka era neebaza Mukama kubeera nga yanzija mu eyo embeera n'anteeka ate mu mbeera eno gye ndimu essaawa eno kuba nze natuukanga nga ne bwe mpulira ekigambo ekigamba nti n'abantu beetunda nga ndaba kya bulijjo kyalibadde common. Lady Maria wali abawala bendaba ku TikTok abajja okwo nga ye ali mu mbeera nnungi tali mu mbeera mbi ng'akola ogwo omulimu gw'okuwerekera abantu ennyamwezi naye ng'alina proud olw'ekyo ky'akola nga talinaamu na nsonyi talina gw'aswalira wadde ye okuswala oba oliawo nange n'alibadde nga nze omu kwabo abantu bwe batyo naye Mukama yannyamba n'ansumulula n'anzijako ekyo ekintu okumanya ng'ebintu bino bijja ne sitaani mungi nnyo. Lady Maria ekiseera bwe kyatuuka ne banzija wa mama wange omuto ne bantwala okubeera ne mama wange bwe twalinga tubeera mama yalinga akola ng'ate abeera nange nzekka mu biseera ebyo kati ku neighborhood waliwo omwana nga naye muwala mwana wa landlord mama wange yagenda n'asaba maama we omwana we yajja ansuzeeko neme kusula mu nju nzekka bane Lady Maria omwana w'abandi olwajja mu nju teyagaana nga tulyoka twekola ekigenyi nga twewerekera ennyamwezi nga tukola buli kintu kya nsonyi kyonna ky'omanyi obudde nga bukya obudde bwe bwakyanga ensonyi zinkwata nga mpulira sikyasobola namutunula mu maaso awo okumanya nga nali ntandise okuba nga ntuuse emyaka ate egitegeera nti ne kye nakoze kyali kibi nagamba ngenda kukola nti abanabyogera n'abigamba maama wange nengamba omwana ono bagamba mbuno amanda ga torch gasobola okutta omuntu kamuwa obutwafa aveewo aleme kwogera bintu ebyo olwo ntandise okutiira ddala laba bwe nnyingiddemu omutima ogw'obutemu Lady Maria nakwata amanda nengakoona nezijjako ebyo ebintu ebiddugavu nembiteeka ku kyokulya ky'omwana ne muwaalye Mukama yazza bibi yannyamba buyambi nti nekyo tekyakola naye olaba olwo abantu we batandika okutemula abantu ebyo bwe byaggwa munange gye natandikira okugenda nga mu bibanda bya firimu eyo gye nagambye mu firimu ezo walinga tebakkirizayo baana bato naye nze gwolaba nasalanga amagezi gonna agasoboka nsobola okuba nga ndabako ku ezo firimu omwoyo ogwo gwannyambala ne gutuuka okuleetera abantu okunteekako obukyayi okumanya ng'ebyo ebintu biriko sitaani ng'oggyeko abazadde abanzaala mama ne taata nze saayagalwako ng'omwana nze naboolebwa nze nasosolebwa nga buli wenzira buli muntu ansosola ate era mboola naye nga tebalina na nsonga eri awo kubanga nze muntu gwe batunuuliranga nga ndi very innocent ku face ne mu ndabika nga n'omuntu asobola okunnenyako n'agenda yonna gy'ayagala nga simanyi yadde okuyomba yadde okkaayana naye nga nnina ebirowoozo ebikulu ku myaka egyo gye nnalina emito nze natuukako ekiseera Lady Maria n'enziruka n'ewaka naye ekintu kimu kye nalinanga nali seesembereza abasajja era nga mbatiira ddala naye nga nnina obuseegu bwange nga nze munda mu nze obadde muwuliriza mulungi nate era nsaba onzikirize
nze mpiseewoko ku bulango bwa bakama baffe. Nababeeranga wala nnyo era saabakkirizanga kunsemberera. Nagezangako kyonna ekisoboka okulabanga embeera eyo ate tensindikiriza ate mu basajja. Era ekyo ekintu lwe kyabanga kintembye nnyo nga mpulira sobola kukyebeera. Nze Lady Maria natuuka ekiseera nga n'emirawo egyo ngikozesa okusobola okwetwala ennyamwezi. Kati wenziruka awaka ne ngende wa taata wange omuto nasangayo bakazini bange abalala nga babeera wawe waka naye nga bo bakulumukko katono okunsinga. Kati lwali lumu baali beggalidde mu nnyumba nga balaba firimu ereese ez'obuseego ne mbalingiriza mu ddiisa ne mbalaba. Bwe mbalaba nagenda ne nnyumizaako mikwano gyange kubanze bwe nasanga bali nga baziraba ne ndowooza nti kya bulijjo. Kati nanyumizaako mikwano gyange ate mikwano gyange gyali myaka gye gimu nga gye nalina. Bannaaki oba ate ekyo kyayongera kuleeta bukyayi ate bo bwali bwenkana butya simanyi nawe mbukunnyonnyola. Olaba eyo gye nali ntandise okubeera Lady Maria okumanya nga kino ekizimu kizibu nnyo. Waliyo omuwala gwe nasangayo naye yakolanga ebintu bye ebimu nga nze bye nakolanga. Yayinanga emize gye gimu nga nze gye nayinanga lwakuba nti ate ye yali agikola ku baana balenzi abataabalinga awaka. Weewuunya engeri gy'osobola okulabamu omuntu bwe mukola ekintu ekifaanagana. Weewuunya n'engeri gy'osobola okusipotingamu omuntu agenda okubeera victim wo nga tajja opa ate talina kyajja kwogera. Kati noli omuwala bwe nali musanze naye yalina ogw'omuze mwaga maka mwe nali ndaze. Munnange omuwala oyo bwe nalabanga ekintu kyakola kale ng'ate nange kyekimu kye nnwanako okuvaamu namuloopa nti akozesa obwana akaana akato banaye yantekako obukyayi. Kati naddira ekibozi kye nali nabanyumiza ekya bbulu n'akigatako ebintu ebirala bye yayagala n'ankolako akatabo wamma ne bongera okukyawanze ne bakoowa bukooyi ne bantekako obukyayi n'empalana enkulu gye simanyi na muwendo. Mu kuva eyo nadda ewa mama wange gye yali abeera nga yazimba ennyumba naye ku kitundu okwo kwe twali tubeera ffe twalinako amasannyalaze. Abantu abasinga tebalinanga masannyalaze. Kati eyo gye nsangire omwana wa neighbor oli eyalinga andekera essimu ey'amapeesa. Mu ssimu muli mwali buli katambi konna ak'obuseego k'osobola okulowooza. Era bwe yakalekanga bwe yagirekanga natwalanga obudde n'enzira mu nnyumba ne neebikka mu blanket n'enkola buli ky'owulira ekisoboka nga nze kennyini nze nzekka nze yeewerekera ennyamwezi. Yeeyo gye natandikira okukozesanga emirawo na buli kintu kye nalabanga nti kisobola okunnyamba okubaako bwe neetuusa. Natulangaawo ne ndowooza ng'omwana we yali badde alowooleza oba oliawo future ye oba career ye. Nze nga mbeera mu kulowooza ebyo ebintu nga muli nina ekirowoozo njagala nkere ku makya nzimbe ennyumba yange ngitekeko wansi zino go down oba basement tuzimbe buli kintu ekisoboka okuzimbibwa eyo wansi nga tusiibe eyo nga tuli mu kukola ebyo byokka byokka ng'obulamu bwe butyo bwe bwayonooneka ng'era ebyo byokka byokka bye ndowoozaako. Nze saalina birowoozo simanyi babaana abalala bonna bwe batyo babeera naye nze saalina kirowoozo kyonna ng'omwana. Nze Lady Maria neebaza Mukama Katonda kubanga anzigye wala nnyo yonna gye nali nabulira. Lady Maria natuuka ekiseera n'enkulakulamu ng'omwana ne ntandika okubeera n'essimu eyange naye nze nkubuulira ng'era bwe ggambye ng'ebirowoozo byange byetooloolera awo wokka tewaliwo kintu kirala kyonna. Era ndowooza nabo abantu abakeera ku makya ne bakola bizinensi ezifaanana bwe zityo nabo babeera oba baava buto nga balina ebirowoozo ebifaanana bwe bityo bwe batafuna kuyitibwa kwa Katonda. Nange nabeerangaawo nga kuva Monday paka lwa Sunday nsuubira nti singa nkeera ku makya nenfuna ku ssente era ng'oba oliawo singa nali mu biseera nga nalina obusobozi mu myaka egyo obusobola okwekolerawo bizinensi naalibadde eyo ye bizinensi gye ntandikamu egyo emyaka ne Katonda yansaasira okubeera nga ebyo byonna byonna saabituukako. Nze gwolaba nali mwana mugezi nnyo mu kibiina naye bwe mvuga nti nakoma mu kyamukago oyinza obutakikkiriza olw'ensonga obwongo bwange bwali corrupt ng'ekintu kyokka ne wembeera mu kilaasi ne wembeera wa ndowooza ku ebyo ebintu byakuwerekera abantu nnyamwezi nakumperekera nnyamwezi bye byokka. Tewaliwo kintu kirala kyonna kisobola sala mu bwongo era bwe nti okusoma ne kunnema okumanya nga bijja ne sitaani n'amaanyi ag'ekizikiza gonna g'osobola okulowoozaako n'okulemererwa n'okukyayibwa okungi ennyo kwe nayitamu olw'ensonga ezo. Bwe nakulaakulako Lady Maria natandika okwegombanga abasajja naye nga mbeegombako okugamba nti tugenda kukola oba gye waliisenga foreplay kuzannyirako kungulu ebisingako nga sibyagala. Ekyo kyanviirako nze okukabasanyizibwa ate omusajja kye nali sirowoozangako kwegamba ate ekyo kyo kyampisa bubi nnyo olw'ensonga nalinanga resistance y'amaanyi nga saagala muntu yenna kugezaako kunsukka kungulu we nali namanyiira. Ekintu kino Lady Maria njagala nkulageko n'obuzibu bwe kirina
oba obukirimu n'obulumi obukirimu bwe kyajjanga nga kyazze ne kinnyambala n'okikola Lady Maria ng'okoowa n'oggwamu n'olwala n'owulira nga buli wamu wakuluma n'owulira nga buli katundu akali ku mubiri gwo keekyaye. Natuuka ekiseera ne mpulira nga kintamye, ne mpulira nga nkikooye, nga ndaba sijja fumbirwa, nga ndaba sirina future gye ngenda kwetegekera, nga ndaba obwongo bwange bwonna buli focused ku ekyo kintu kyokka, ng'obwongo bwange bwonna bwayonooneka nga bwe nkunnyonnyodde, ne ntandika okunoonya Mukama. Natuuka ekiseera nga ne bw'oba mbadde ndaba firimu eya bulijjo, just n'olabamu ka romantic scene, nti oba abantu bewerekeddeko ku mutala nywegera katono nnyo akali simple nga Lady Maria njaka ng'omunywi w'enjaga, nga mba mpulira nga nkyetaaga bubi nnyo bannange. Nze neesabira, nze nalwana okulaba nti essaawa eno ntuukako wendi. Neebuulirira nze nzekka ne ngamba nnina okulekeraawo okukola ekintu kino, nga n'omulundi ogwasembayo Lady Maria nalwala ne mmala wiiki nnamba nga ndi mulwadde nga sirina na mulimu gwe nsobola kukola wadde okusitula omukono bwe nti olw'ekyo ekintu. Kuba bwe kyajja nenkola bye nalina okukola, nagenda obbimaliriza. Sigamba mbu oba kitwala obudde bungi, kintu kitono nnyo kya ddakiika emu oba bbiri, naye nagenda okivaamu nga ne mu kifuba mpulira munnuma, buli wamu nga wannuma. Ne mmala wiiki nnamba nga ndi mulwadde ndi wansi, nzenna nkankana nga sisobola yadde okubaako kye neekolera, sina kye nsobola yadde okusitula. Ne ngamba Mukama kati essaawa eno gwagenda okukola. Nalwananga ne ntuuka ekiseera nga bwe kiba kizze nsiba omutima ne nnwana. Ekyo nakyo ne kindwalizaako oludda ne ndwalanga, naye Mukama bwe yannyambanga ne ndusimattuka nga olwo ate ntambuzaako ebbanga. Natuuka ekiseera omuntu eyali ow'emirundi buli lunaku ne nfuuka ow'omulundi ogumu buli lunaku, ne nnwana ne nfuuka ow'omulundi ogumu buli wiiki, ne nsimattukawo ne nvaawo ne nfuuka ow'omulundi ogumu buli mwezi. Nagenda okulaba nga ndi awo emyezi 3 ngikongola. Kati Lady Maria essaawa eno mbala omwaka mulamba. Mpozi nawe nalabidde okuddiramu mwe wali we naggambye nti bwe banzijjawo ne bantwala eri ewa taata wange gye nasanga omwana gwe natandika okukabasanyanga. Lady Maria, Mukama buli lwenfukamira wansi musaba ansaasire era ansonyiwe, n'omwoyo gw'omwana oyo agusumulule, aguggyeko kyonna bwe mba nina kye namwambaza, naye nga nange ebiseera ebyo naye sirina kirungi kye mmanyi oba oliawo kisinga ekyo. Lady Maria ne we nnakula kati kuba essaawa eno we ndina emyaka 25 ne nviiramu ddala omuntu obuvunaanyizibwa akuze. Bwe nafunanga ba boyfriend olwa challenge y'ekyo ekintu nga weggambye obulumi bwe kikuteekamu ne bwe kikuyisaamu, nakomekkereranga ng'oggyeko okubeera nti bw'aba ngambye nti tugende nnyamweze nga neeyalawo bweyaze ntuukiriza omukolo gw'okumusanyusa, naye nze sirina ssuubi, sirina ssanyu lyonna lye nkifunamu ng'emazima ge nkugamba, olw'ensonga nti namanyiira nze kennyini okwetuusa wa gye njagala okulaga ate ne nfunirayo essanyu lye neewulira nti lissanyu. Kati wayiseewo emyaka ewaka siriiyo natambulamuko nzije nnoonya obulamu eno gye ndi. Era mu bbanga eryo siddanga mugezesa kintu ekyo, ate nga ne mu bbanga eryo era lye mbadde ngezaako okulwanisa Katonda annyambe, lye mbadde ngezaako okulwana Katonda ansaasira annyambe kino ekintu kinveeko. Kubanga muli mu mutima nze nnina okwagala, mbeera ne love eri genuine ng'omuntu mwagala n'omutima gwange gwonna, naye bw'agamba mbu nno amperekereko ennyamwezi nze sikiraba mu fayida mu biseera ebyo. Kati bbanga eryetoolodde sirina kye mmanyi kikiyinza kubeerawo, era sirina kye mmanyi nti nyinza wulira ntya kuba emyaka giyiseewo, naye n'essaawa eno sinayagala nagezaako wadde okukigezesa olw'ensonga nkyayagala nze kennyini nkule ate era nywerere mu Katonda n'omuzima ogwo gunveeko ntereere nze nzeka. Era bwe wabeerayo omuntu yenna ng'ayita mu kino ekintu kyekimu nga nze kye nayitamu Lady Maria, musaba abikwase Mukama Katonda. Bikwase Mukama Katonda ne bwe tomanyi kusaba omugambe taata byonna mbikwasizza biibyo binzitoyeeko nze sikyabisobola. Obeera ate n'okukkiriza muli mu mutima nti osobola okufunawo enjawulo era osobola okutereera, ojja kulaba ng'olaba enjawulo. Nange wento bwe ntandise okulaba enjawulo mu bulamu wange ku ebyo byonna ebyantuukako ne bye nayitamu. Bannange nagenda mu maaso ne mwetondera ne mugamba munange onoosonyiwaako ebyo byonna bye wayitamu kuba it is really sad and heartbreaking, naye at the same time nga olina okubyogerako in detail. Naddamu nangamba Lady Maria, bwe mba nga nina omukisa ogusobola okubaako omuntu omu gwe ntaasa, sisuubira ate era
Sikiroota nti nnyinza okukera ku makya n'olunaku n'olumu ne mbaako omuntu saakiroota wentuuza nnyumiza ebintu bino kubanga sibyogerangako bintu byange mbadde nabyo nga bya munda ate era byakyama. Naye Mukama bw'aba nkozesezza ne nsobola okwogera naawe wano, nzikiriza nti ne webukeera ku makya nga neetaaga kubeera ku podcast, bwe kibeera nga kye kiyinza okuyamba ensi yaffe okudda engulu n'obutasaanawo kuba kati weeri esaanawo. Wanze bwe kiba kyantuukako kituuka ne ku baana abalala bangi eyo, sirina buzibu, ndisobola okyogerako. Essaawa eno gye ndi mu kunoonya ssente, naye Lady Maria bwe kiribanga kinneetaagisizza nti kuwa bujulizi kw'eyo ensonga. Kwanze gw'olaba ndaba nnyo abantu abawa obujulizi nga bali bayise ne mbeera embi esinga eyange, nga bali bayise mu kubonaabona okusinga okwange, nga bali bayise mu kuyisibwamu amaaso okusinga okwange, naye baakudduka nedda bajja mu kyaki ne bawa obujulizi. Omuntu omulala ayigireko oba omuntu omulala ayambireko omulala, kiwe n'omulala alina kyayitamu nga kifaanagana na wano kye baayitamu. Amaanyi okumanya nti nabo basobola okuwonawo. Nange bwe ntyo bwe neewulira essaawa eno nga nkuwa emboozi eno, oba oli awo ogamba abazadde balekerawo okubeera bakambanya eri abaana, bawulirize abaana baabwe, bawe abaana baabwe obudde, kubanga bw'oba muzadde osobola okumanya nti waliwo ekintu ekituuseeko mu bulamu bw'omwana wo. Lady Maria nkwagala nnyo. Era bw'olabanga komenti eriko akagambo kano omanyanga nti oyo yenze. Lady Maria weebale nnyo obudde bw'ompadde, weebale kumpuliriza, weebale n'amagezi g'ompadde, weebale na butanjaajenga, weebale kumpuliriza ng'omuzadde, era nsaba n'obubaka bwange butuuke eri abazadde abalala. Bw'atyo nno omwana wattu oyo yabadde emboozi olwaleero nga ebyo byabanyumiriza bye byamutuukako. Ebintu ebimu tubirinnyeemukko ba tubitoddemuko olwa sensitivity n'obuzito bwabyo ate n'ekikolwa nti kyakolebwa ku mwana muto. Kansuubire ali wano olwaleero olina kyoyizeemu, ate nga ne kyoyizeemu naawe ogenda kisomesa muzadde munno oba omuntu omulala akusingako. Era nga bw'omaze okubaako kyoyigamu, subscribinga, commentinga, comment is a must, sharinga, tekako ne notification button. Tambuza emboozi eno olabe nga ne muzadde munno naye atuula wansi ne yeewulirira ku bintu bye mutasuubira nti mu nsi bibeerayo ate nga amazima bibeerayo. Mulekerawo n'okulowoozanga nti emboozi zino zibeera za mbu, kubanga bano bantu ddala abaali traumatized era abayita mu mbeera ezifaananako nga bwe ziti. Naawe baana nga bw'osobola okuuma omwana wo okubeera ng'abeera safe. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Mwebale kwekumira wano ku channel yammwe Enganzi at Impressions Plus. Subscribinga, likinga, commentinga, ate era omala sharinge. Egoal yakuba nga tuweerera ddala abantu 3,000 kubanga olw'amanyi gammwe essaawa eno we are 2,400 nezigwamu strong. Mbaagala nnyo era nsaba Mukama abankuumire. Norekyo downloadinga right now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, Maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.